Ku ntandikwa ya Sabbiiti eno abagoba ba bodaboda baddamu okutikka abantu kyokka wabaddewo okukubagana empawa ku biragiro ebipya ebyassibwawo ekitongole kya KCCA. Olwaleero Minisita wa Kampala Amongibaweereddwa alambuludde ku biki aba bodaboda bye bateekeddwa okussa mu nkola mu bbanga lya myezi 3. Setting additional parking areas outside the border free zone areas. And these buses, we want it to be as comfortable as possible, where private people can be able to park their cars at the outskirts and jump into the mass transport to come to the city. The second issue we are considering are proposals which has worked in other countries of having congestion fees for those who want to enter within the central business district. Bino bibadde ku ssengejjero ly'amawulire erya gavumenti era Minisita omubeezi w'ebyentambula General Katumba Wamala wasinzidde n'ayanjula enteekateeka za minisitule mu kiseera kino. Free zone eno egenda kutambula etya? Bw'oba ovudde waggulu ku kisaawe eky'Kololo n'okkirira ku Wampeewo n'ojja ku Wampeewo roundabout eyo gye muyita eya Airtel n'ojja ku Kitugumu House awabeera aba traffic lights erina kugenda ekwate ku Mukwano ekwate ku ssaawa ya Queen bw'eta ku ssaawa ya Queen eyite ku Kafumbe Mukasa eyite mu Kisenyi Road egende ku Makai Road then Chagwe Road mugimanyi ewa Seka ejje ku Watoto Church ekwate Bombo Road egende Wandegeya Haji Musa Kasule Road Murago roundabout Kamucha Junction egende ku Prince Charles Drive Rugogo bypass then Jinja Road Wampeewo. Kati eyo area eri mundaawo tekkirizibwamu bodaboda ebweru weeyo eyo zitambule. Waliwo app eri mu kubagibwa Minisitule ya Tekinologiya KCCA egenda okuyita okuwandiisa abagoba ba bodaboda nga Minisita bw'annyonnyola. ICT is developing for us an application. So all within the 90 days, the bodabodas will all be registered according to their stages, but the registration will be in a travel application. So there will now be no need after we've captured all their data for the registration manually. Twogeddeko n'abagoba ba bodaboda ku nsonga ya app ne batuwa endowooza zaabwe. TFTF kikolako ekyo okutambuza bulungi omulimu gwange kuba ekitali ekyo batogenda malako gamba togenda tosobola malako nga toli ku ekyo. Lino kuva Museveni lwe yajja 86 yali onoona atya abantu bonna tebakyalina enyingiza yaabwe ebintu byonna abantu baalimanga ne bafuna ssente. Museveni olwaleero bannayuganda yabafuulanga obwana bw'enkoko. Enkoko bazirunda nunde. Beera sigama nti mbi nnyo ffe tulina okwebeereramu. Embeera si mbi nnyo gye tulimu, si nnungi si mbi, naye ate tulina kugenderawo ku mateeka ga muzeege yakola ki ge yatulagira. Eyo yatuwandiika naye tuwa n'obukaadi buno galeseeyo waka obukaadi obwo baatuwandiika tugondera amateeka gaabwe kye baagala kye tugenderako ffe tuliwo okukola tetubwakanya. Bwire Livingstone ne Matovu Livingstone Top TV agocha.